kansubire tuze kuba reality oyagala kulimba oyagala mazima nze sirimba nti nze njogera mazima ogambe otya oyagala mazima njagala mazima abantu banyiige abantu bagenda abantu bagenda kunyiiga yep tubabulira amazima tubabulira amazima all right Ddumba sebo nalabye comments sebo ku nsonga ze wayogedde ng'abasinga bagamba omwana kyayogera reality kubanga bw'oyogera amazima gakufuula ow'eddembe nange nazirabyeko ezisinga obungi tubabulira amazima ekiri ku kizinga then tumale tugendeko kuba twakoma nga tetugenze mu nsonga z'abakyala we twakoma ng'oŋŋamba simanyi omukyala omufuna nga tomufunye lwa laavu omukyala wo ku kizinga wali essenene era otangazeemu otegeeza ki woogamba nti omukyala abantu 90% abali mu diaspora abafunye abakazi abasinga sizo ezaali choice zaabwe omanyize statement wano ngeri gye wakoze nti abantu ba wano batandika okukola emitwe fully functioning point yondooza statement abantu batandise ogirisiivinga bagifunye omutwe gugenda okukola obulungi ddala ng'omaze okutuuka mu kintu ekya diaspora kaakati ndowooza kwegamba okwetengerera soka weyanjule abatulaba abalungi abali ku gossip live tuli wano ne muganda wange soka ozikwatemu kwagala nnyo Faru Pasa Bugemba agamba ki Pasa Bugemba ali bulungi ndodo mulaba omusajja oyo yeekweka yali bulina kati Ruvano ngenda ogenda mulaba musajja wa meeting ali okay ali kiriya baba nation nungi ya boxing day ne tukuba abantu omuziki mwade mubase sima badi bafudde so yeah, abatulaba ali kiriya nnyo ensonga aziwulira ali kumulamwa yes soka weyanjule nze Ddumba Brian abamukumanyi okompita Dr. Brian Ddumba ndi musajja muyimbi wa nyimba za gospel naye ntabulamu nezembaga naye nga ndi 90%. Ekyenkwagalako oli gundi oli abani toli nnyo gundi era waliwo yaŋŋambye nti omusajja oyo tali rigid nnyo n'abasiraamu abondinga nabo n'abatali omusajja ali active nnyo mikwano gyange abantu bangi nnyo basiraamu osanga omuntu ng'aganze tombuulira abo ne roommate wange nyini nkutumiddeko is your follower bamuyita Abdul sajja wange wakabi nnyo okitegeera so Katonda yali atonda yasooka kututonda kuba bantu ebirala nitweyawulamu ffe nga ffe so kyekyo nsanyusa okubeerako wano mbatumiddeko mwenna abafollowing omukutu guno kubeerako byamakulu byokka ate twagalako kuno gundi byamakulu byokka kuliko abantu abavunaanyizibwa bangi ku mukutu guno so bwe tuba nga twogerera ddala nga tumanyi ebintu ebituufu tetwagalamu kaliyoke so muganda wange tutandikirewa wonna wosonga soko onterezemu kasitwesi kano kabaddeko comments nyingi ng'oli aŋŋamba ekyo kyendimu ekyokonyeeko ekyomukazi kyendimu kyokonyeeko eky'abaana kyendimu stress kati Faruuko stress ali riyo mu diaspora nga bwe twayogera luli nti waliwo ebintu ebisinga oluusi ebizibu ebisobola okusinga ku kya ssente mu nseno ekya ssente tetukinyooma kiba kizibu kyamaanyi ng'oli mwavu naye waliwo wootuuka nga waliwo ekizibu ekisinga ku ssente kubanga eri ebweru ssente obeera okoze eki ozifuna kaakati ne wabeerawo ate ebijja kati abantu abamu abasinga balowooza nti wenzijjawo obwavu ebizibu byonna biba biwedde si bwe kiri oba okitegeera kati Faruuko waliwo baddekaawo ne bakubikira nti maama wo bambi afudde eyakuzaala nga tolina mpapula zidda ne bakugamba sisita wo afudde nze ebyo byambeerako ne sisita wange baamubika we twakula oyo baba babiri okitegeera
bonna nga sisobola kudda bambikira jjajja ne bambikira ne sister wange Edith otyo nga sisobola kudda oba kitegeera ne bakubikira maama wo oluusi ne bakubikira sengaawo sister wo ne bakubikira n'omwana wo basobola omukubikira ne badda ku property zo okiwulira ne bagamba ettaka wagula mpewo okiwulira ne bakugamba nti mukyala wo oba omwami wo twamulabye ne gundi oluusi bagamba bamuwasizza video noziraba ku YouTube nga yeye ng'abaana bo mperekeze ng'abaana be bakozeseza emperekeze ne bagamba nti ettaka ly'ekika ettaka nery'ekika kaliko naye eriryo lyokoleredde abaana bali eyo bababba nga bulijjo okitegeera bamanyi n'okukulaga basobola n'okukwatira video nti twakugulira wano naye nga si wuwo oba okitegeera abaana babagulira entobazi olutobazi akasente n'akawula ogenda okufuna time olw'oligira ku ground abamu babasuula n'eddalu tobiwulira Faruku biwulira aleme kudda mu properties naye nga bambi yazikolerera Ddumba babasuula n'eddalu oli nadda neyeyambulira ku entebe airport kasaali linnyako waati eri Uganda taddamu tegeera babikola ekyo kyonna kyeyo ebyo byonna biri ku Bankuba kyeyo ebyo byonna biri ku Bankuba oyogera reality kati njogera reality yes stress w'abantu gwe bayitamu mungi ffe gwe tutamanyi mungi nakugamba nti stress obeera nawa home and away okitegeera Faruku teriyo kintu kibi nga kubeera nga tolina wooteredde okimanyi nti omuntu aliko kyeyo obwongo bwe bwonna buli Uganda eri teri mboozi byonna bye tunyumyako biva wano waliwo ebizibu ebifubutuka e Kampala wano bikusanga eri obeerayo mubiri naye ng'obwongo bwonna bukuli Kampala Faruku tosobola kubeerawo n'ogamba nti oba famire yange mbalaba kakati wano tusobola okuteesaamu ne tutereeza kino kitegeera mubeera ku ssimu Faruku nze nakuba essimu mukyala wange alina ennyumba gye yabeerangamu nga ne network temuli oba kitegeera nga mwogera kimu bibiri essimu neekutuka abo bangi tosobola kugusa mboozi ne tusenguka namusengula mayumba aga nga gonna waliwo network issues Faruku abantu abamu ababeera ku Bulaaya abasinga obungi okubeerayo abalina emirembe oganda balina emirembe balina abantu ba communicatinga nabo e Uganda ye era omuntu atalina muntu gwa communicatinga naye buli lunaku abeera ne depression egyotalaba asobola okufiira mu nnyumba era omuntu ng'alina mukyala we oba omwami we nga bakwatagana bulungi ate oyo ekyeyo kimutambulira nnyo eri obeera ku ssimu oba okitegeera obeera ku ssimu era omuntu nga talina muntu gwayogera naye Uganda kibi nnyo kyova olaba abantu bagamba nti omuntu webwe lwakubira ku essimu takola ki tagivaako n'oyagala ngendeko wali bambi obulamu bwe bwonna nga butambulira ku ssimu eyo gyakuba bantu kika kiboyogerako mukulu abantu benjogerako be bantu kati bonna abali e Bulaaya saawudde oba ono alina status ki abasinga obungi naddala ffe abagendayo obukulu sigamba muntu yazaalibwa babiyitamu oyagala kungamba nti 90% abasinga okugenda ku diaspora bafuna ka depression bakafuna bayinza n'okuba 90 nyina okuba nkuwadde entono yes depression is real eri nkugambya nkunyonyodde nti otuuka mu bulamu nga ssente si kyekizibu okiwulira wabula kati nga waliwo ekintu kyogamba nti bannange njagala kubeerako ne gundi wange abantu bongo bamisinga nnyo ne be wali toliiko ennyo olutuuka eri okifuna nga ddala bambi baali ba mugaso ku bulamu bwo bwe kityo bwe kiri oyo ye Bulaaya waddala stress alirio bakunyumiza nze nakawulira cases 2 nga bakugamba nti oli yabadde atudde mu park n'akutuka n'afiirawo ng'atuddeko butuuzi awo eno bagamba bamuloze
wali ofa bya ddala nze nakabawulira ababiri nti yali atuddeko mu kapaaka awo ng'omuntu n'akonoka n'ava waliwo oba owulya nga nekyabasatu kitegeera muyafiiridde mu nnyumba ye mu bulirwe nga yeebase bw'abantu bayiga n'okunywa sigala ne walagi kaakati egyo emize mbadde njagala kugyogerako waliwo ebintu by'oyiga weka n'obiyiga byokka olwa depression eri obeereko ekintu kyosatisfyinga okugeza omulala asobola okuyiga omwenge nga teyagunywa nga yali tagunywa nga wali haji simanyi bakino nakyo kyogere mukwano gwange yannyumiza naye nga kiyinza obutanyuma bulungi kyali kitya yagulako malaaya yayiga yakinnyumizanga woogamba nga kimuluma nayiga obikola obutonde ndoza obutonde bambi oba kyamusukkako noonya engeri gyenkisabikamu obulungi nayiga oba okitegeera era naye yagenda okinyumya ndoza nga kimuluma kati abo bangi ng'akiyingiddemu nga siggama nti muzeegwe oba okitegeera naye yayawukana n'omukyala Faluku ate kati eno interview ndaba ate kati egenze mazima mangi amazima abantu twagala mission yaffe Ddumba omuntu agende ng'ategedde diaspora ng'abuuliriddwa ekituufu in case bw'alandingayo n'agwa ku side eno bireme kubeera bipya because si bonna babifuna nga weerawo wayogera luli si bonna naye abasinga obungi in case wekikwatira ku side eno obeere nga wakiwulirako nga si kipya anti wano ogenda osanyuse olutuuka eri abamu obutonde ne bukola ki ne bubanja n'ayingirira omuze bambi gwe yali talina nga yali tagulina okitegeera n'ayingira mu kintu ng'ekyo ekisobola n'okulisikinga obulamu bwe n'afunirayo ebirwadde naye nga tegwali muze gwe oba ontegedde bulungi ku nsonga eyo abantu balina issues ku Bulaaya waliwo ebizibu ebisinga ssente oli abuuza nti ino emba nene emmotoka ewaka lwaki sivuga n'entambula muba amafuta ge mutalina kaakati ekyo nakyo kikulu nnyo suppose obeera n'emmotoka nga namu emmotoka ng'erimu amafuta full tanka 2023 ziri ze baalagira naye nga tolina gy'olaga ng'olina kwebaka odumbalako olimba ng'olina kwebaka nga tolina gy'olaga kati ogende waani okitegeera ng'olina kwebaka Faluku tuba n'emmotoka n'ogulawo kedinisa n'ogiraba nga weeryawo nga weerinnamu bulungi ejjudde amafuta naye nga tolina gy'okyala ntambi n'omugamba nti ki tambi nzija mpozi ng'omusanga ku mulimu mpozi kati Faluku kankugambe tolaba nti tubeera ba mukwano wano tubeera ba mukwano bulungi naye osobola okubeera nga woosula ziringa eddakiika 10 ziyinza n'okuba nnyingi zenjogedde nga 3-2 naye ng'omuntu oyo tomulaba n'omala emyezi 6 nga tolaba kyaliiwo akusula awo kuneiba kuntu nga tomulaba kati ffe eno tubeera ku kimu leeta ssente ago ge masimu abali ku Bulaaya complaints ze basinga okuba nazo ekyokutuwa ndowooza mwe ababeereryo ekyokutuwa ssente si problem eyo si problem si issue naye ekisinga okuluma abantu b'oku Kyeyo nti betuweereza tasobola kutegeera kyoyitamu oba okitegeera nti ono gw'oyamba gw'otuuka ekiseera nga wogenda ku ka ATM toyinza tegeera nti wali eyazze oba n'akanyiga ennyonyo n'akola nayagala okamenya amapeesa wegamba tosobola tegeera feeling ya muntu oyo obulamu bwayitamu okufuna ssente ezo ate sibanenya kubanga abantu abo boolaba obanga nawe tonaba kulinnya nnyonyi mu butuufu obeera ne mentality y'emu
nti sente otuuka wali ng'okola ki ng'oyoola kakati abantu ekisinga okubaluma ekyo abali ku byeyo abantu nti bategeera kye tuyitamu ne Faruku ne bw'olinnyonnyola omuntu n'osulawo tasobola kutegeera twala na bino byenjogera lwa babiwakanya tasobola tegeera nti omuntu osobola okubeerawo nga you have money naye nga toli musanyufu, you are depressed. Kugambye abaana bafiirayo sikubuulidde oli n'akutukira mu katebe. Nasomye komenti omuvubuka omu yagambye ali Germany yankuteko nnyo wambi Mukama akuteremu bwangu musajja gwe yagambye nti famire ye eri bulungi e Uganda naye ye abeera loneliness emutta abeera mu paaka yagambye nti mbeera mu paaka abo bangi ntuula bw'omu abo bangi n'otuulako wekawo otyo nga oli awo nga olinga ng'omunaku asembayo. Oli yaŋŋamba nti wano mu diaspora obeera ne ssente n'ebyokulya nga biri mu fridge n'otabikombako. Ebyokulya bibeerawo mu fridge. Kati ate waliwo stress endala abantu era nabo gye batamanyi ey'okukola ennyo. Ate gyetye ey'okukola ennyo kubanga ziri ensi obeera wakagendayo obeera okumakinga nabo oba standard zaayo olina okuba nga okola emirimu ng'esatu ku ena. Okumakinga okugamba nti kati nsobola okuweerezaako n'akantu eka, nsobola okubeerako kentereka, nsobola okubeerako kenzimba ewaka oba okugula ettaka. Olina okukola emirimu ng'esatu ku ena Faruku. Obukimanyi nti abantu engoye bazikyusiza mu mmotoka? Abantu engoye bazikyusiza mu mmotoka. Banaabira ku biiki? Ate ku biiki ekyokunaba tukireke kubanga awo abantu engoye bazikyusiza mu mmotoka. Omuntu n'omusaba abantu balina obusenya mu mmotoka. What? Alina okuconnectinga ku mulimu ogutandika ku 8. Ku 8 alina ogutandika ku 11 ez'ekiro. Oluvaayo emisana alina omukadde gw'alina okugendako era awalala awo. My God. Kati osobola okusanga omuntu ng'alina stress ya bukoowu ng'ate tali kweno yaffe ya butaka na gundi na family ng'ate stress gy'alina mukoowu. Okimanyi nti omuntu nga teyebaka aba mulwadde yalwadde dda n'afa ofa otulo nga tewebaka bulungi era kyobola abasawo bakugamba you need bed rest olwokuba bed rest si mulwadde Ddumba omuntu ng'alina emirimu stress ne zimukuba lwa mirimu kati okalese bulungi kuba kati atalina mulimu yawulira nga kisya nsobola era bangamba nze mbawulira mu inbox nze bwe najjeeyo nze nja kukola nfiirewo. Osobola okubaga otuuka ekiseera ng'emirimu weegiri naye nga toyagala genda ng'otyayo ne bakubira yagaa wayi Ddumba gyogatewo gundi avuddemu jangu ogatewo nga tosobola n'ogaana. Abantu tebeebaka nga bagaba ssente yo nga tebagaba basa bali tebaluma naye otuuka ekiseera gwe kenyinyini ng'otyayo n'ogamba nja kufa eri self service. Emirimu gibaawo nga wagisaba Mukama n'akuyamba n'ogifuna. Munnayuganda agamba bankubira nti essimu nesigenda ngenda n'enkaluma. Nange nkitegeera kubanga naliko mu situation weetyo nga nnoonya mirimu. Buli kamu ng'okaluma. Naye otuuka we kaba tuse woogenda naye otuuka ekiseera wali ng'emirimu ogiyina ng'otandise kweralikira ffe tukozesa kye bayita alamu. Alamu otula butuuzi mu community y'abantu ologenda nga alamu yoli evuga bazeerabiddemu. Alamu ffe tuzizuukusa n'ozizuukusa egenda ovuga nti nga wazuukuse. Waliwo mu America eyampa essimu alamu ze nga zivuga nga zinkubira mu America mukwano gwange nkutumiddeko ziba ku automatic. Alamu ziba ku automatic eya 7 ey'oku 8 anti wiki erimu ennaku 7 kakati obeera alamu gye watega ku lwokuna nzookuka 2 eyo neeruma ku lwokutaano nzookuka 7 ku lwokutaano
wano wenkoma nyina kwebaka mu 2 hours eyo nayo neeruma alamu ziba ku automatic. So what kind of life is that? Oli yaŋŋamba nti mmwe ekiro waliwo abantu aba programming omubiri nga gukola kiro anti nga shift za kiro ng'emisana ekiro abanga ekiro ng'abanga atya nga ekiro y'ekiro kye ng'emisana ya kakati ekyo kyoyogedde kituufu. Wali wofuniddemu kadde akeebaka oba olina okwebaka wooteebaka omulimu guli oguddako gukola emyo jasumagira bakugobe oba okolereyo ensobi. W'olina okwebaka weebake. Wolina okwebaka weebake. Abaana basumagira nga bavuga. What? Yeah. Abaana basumagira nga bavuga. Abaana bakonekitinga emirimu, kino kyo kimanyiddwa. Abaana bakonekitinga emirimu. Tetumanyi kibaliko eyo ffe tubooza leeta ssente weereza byebyo nno kuteekawo biboozi kwewamba kwekola ki kweteeka mu malwaliro ffe bye tubeerako. Abaana bakonekitinga emirimu kiro misana emibiri osanga abawala nga oba ng'alinga bambi eyeevaako era boogera nnyo statement eno abawala ba diaspora bagamba abantu betwereza e Uganda banyirira n'omulaba oli nga yenna anyirira. Njiwulira eyo giwulira eyo statement bagyogera nnyo. Evaawa? Eva mu bawala bano babulwa n'obudde obusiba enviiri. Abawala lwaki tebabufuna? Baba bize babeera bize bakola nnyo ate waliwo n'okugamba nti nzisibe endagewa. Okategedde? Nkategeera. Anti sakoze Uganda ogamba nti ngenda kusiba akaviiri kange ngendeko ku kyaki bandabe oba ku muzikiti oba ku biiki kirabu weziri kakati kirabu kati eriyo kasibe olagewa kati osanga omuntu nga yeevaako era bayomba nnyo nimba mwereza ssente yina n'agula engoye banyirira abantu b'e Kampala basiiba mu mabaala tebalina stress. Ebyo biri common nnyo. Yeyo diaspora. Oli agamba e Kampala nti nze wentuuka mu America nfuna omuzungu. Omuna-Uganda ava eno kintu ky'okudeetinga abazungu gw'okyogerako ki? Oli agamba nze omuwala w'eno kassa nfuna omuzungu nga nkimaze. Ekisookera ddala abazungu abamu si bazungu. Omanyi Omufirika nze kaneewereko example nagenda okutegeera bulungi amawanga nga mbatuuseemu. Abamu si bazungu. Baki? Bamu ba Spain, ba Spana, ba Mexico, ba Brazil, ba Cuba. Oba kitegeera? Si ba America. Kati waliwo omuntu omu asobola okufuna omuntu ng'ate naye yajja mu America kuba Kyeyo naye olw'okubanga yesi mumatugavu nga naye ali bubi nga ggwe. Abana-Uganda bawala tebakimanyi oba abalenzi tebakimanyi. Okategeddaako gendawo omutuukako nga naye yava e Brazil kujja kuba Kyeyo e Canada oba e US oba e UK nga naye akyanoonya ekipapula nga ggwe nga naye yeeyiya nga ggwe nga gye yava ewaabwe baavu nnyo n'okusinga ggwe gye wava mu Africa. Kaakati omuntu kasita agguka waati ne mentality eyo asobola okugukira ku muntu omuzungu nga kyalina yekkala ekyo Abana-Uganda tebakimanyi. Abo gye bali omala kubatuukamu n'obalaba noga ono omusinga n'okubeera obulungi oba okitegeera eyo kati ekyo nekisooka amaala ago ne gasooka ne gakuggwamu. Okitegeera kati mwe mubaawulamu abali mu system obeerayo obaawula naye obanga oli eno ku social media gy'obanoonyeza tojja baawula tosobola baawula kuba beefaanana.
abamu inasooka nakwogera naye n'owulya accent ye ng'oluzungu agatta lugatte. Omunnayuganda agamba nze wengwira ku muzungu wenti omuzungu si gwayagala afa waleti okategedde kyobola nkubyewo nnyo wali nga mwavu nnyo nosinga gwe kati ekyo olina okukitegeera nti wali abazungu gwe ng'obasinga ssente oli Uganda ng'obasinga okubeera obulungi oyinza obuta naye ng'obasinga okubeera obulungi oba okitegeera naye nga ye ayina kkala. So omuntu yenna yalibadde anoonya omuntu Katonda gwamuwadde kubanga emirembe Faruku kyekikulu si kkala. Kubanga mpulira nnyo complaints z'abaddugavu simanyi abakazi abaddugavu abafirika tebatuwulira biki lwaki temuwasa abazungu. Abazungu anti abazungu nabo ebyabwe birala. Faruku omuntu just nga tonana agenda Bulaaya omuntu eyakulira e Masaka kyogamba olowooza kye kimu neyakulira ku Kampala Steboni kati lwaki golowooza nti ojja kumashinga n'omuntu ataakulidde mu first world country. Omuntu akulidde mu first world country byalowooza birala. Abazungu abo boolaba abamu ku mikono gyange babawasizza bakomplaininga nnyo omuzungu tayagala ospendinga yadde 10 ku famire yo. Sound simayo ba Trevor akuwulira bulungi. Ompulira bulungi? Akuwulira. Ogambe otya? Abazungu tebaagala Faruku owasiza omuzungu wo ng'omwagala byaddala tayagala ospendinga yadde 10 ku famire yo. Famire ki? Generaleke Kampala. Yebaleke Kampala. Bamonitoringa account yo abasinga obungi. Tebaagala kuwulira mbu ate jjajja wange simanya gundi tebaagala kuwulira mbu ate muweerezeeyo tebaagala. Why? Bo bamanyi nti buli muntu alina famire beera famire zaabwe babeera n'abantu 2-3 ya maama nyinze naawe n'abaana yefe famire. Kati bino jjajja namuleka ekyotera ebyo tebibakwatako. Era woba ova eno Kampala n'eyo mentality omuzungu wange nja mugamba mpengayo peereza ab'ekyotera bijja kuwanvuwamu si bonna oba abasinga obungi they control the finances bagala sente nga weezeebere ng'ekoma mu bbaawo. Kati ate ffe bambi bugenda okugenda nga tulina abantu layini nnene tuva mu extended families. Abazungu tebalina extended families. Tebazirina baba batono ate n'abatono abo bakola. Abazungu batandika okukola nga bali 14. Kati yeebuuza anko omusajja omukulu sente omuwazaaki mbuzaalabirira anko zendabirira anko ebyo bambi ogezangako nnyo bategeera tebabitegeera byaffe waliwo ebintu ebimu nga byakifirika bwe mufuna ebya famire sibimutunuzangamu ebya famire osobola okubimutunuzaamu muyinza obutakkaanya. Abazungu baagala asobola okwagala abantu aba akwagadde kubanga bo bali genuine balina genuine love tebaliremu bufeere mbw ate nnyina gundi. Era omuzungu osobola osanga akawala ako n'okagamba hi nga tekanakuddamu kigambo kyonna ne kamanyi onono Faruku alina kyagala nga kagamba I have a boyfriend nekakwesooka ekyo tebakiinamu buzibu kubanga ye waba alina omuntu gw'ayagala aba amwagala. Naye kasita bituukamu bino kuweereza ssente Uganda ebyo mbugisimanya bikisimanya nzimbeyo tebabyagala kubanga bo obulamu obwabwe bafuna ssente ne bagula apartments. Ate ffe waffe nga kabogoza tonazimba nyumba ku kyalo bwammwe toterera. Kati omuzungu omugamba tuinvestinge Uganda ekiboga mu third world ayinza obutakufuna tajja kufuna si bonna but majority babimanyi. Kakati ekisookera ddala w'obeera nga oli musajja ng'ogenda kwasa omukyala omuzungu be ready gw'obeera omukyala omukyala omunnayuganda omumanyi abo balina confidence abazungu. It is confidence. Kati ate ffe tetukyagala confidence yayitiridde omuntu nakutuna maaso nga akukanulira omanyi abawala babakuza mu setting okubeera nga bagonvu bakakka mu kyekyo ekiri ewaffe
bali shy bali omukyalo omulungi yenna alina okubeera little bit shy ng'ali bw'ati bw'olaba omubuulira akasubi bw'akagira bw'aluma ku njala ebyo ffe abafirika abasajja bye twagala. Omuzungu akutunuulira bw'ati ng'omukwano gane etankuba wafumbye emmere Ddumba watudidye okuku mutunule maaso mu maaso emunye ziti no not yet nonti kati nolandika ate ogwe n'ofukango kyeki kyongane nti be ready. Ddumba sebo njagala tugende ku point waŋŋambye nti 90% abafirika abasinga ab'e Kampala n'abava mu Senda abafunye abakazi wali tebabaagala abafunye abakazi wali abasinga point eyo statement eyo kanyongere njitangaaze abaddugavu abasinga kansandikewo nti abasinga obungi abagenda ku Kyeyo famire ye mutwala okiwulira amala kufuna buvunaanyizibwa emirimu gyakola e Kampala n'alaba nga tegikyakola tegikyamala buvunaanyizibwa bw'alina obwa famire baana mukyala n'agamba nkole ki n'alyoka anoonya visa awo ntegedde bulungi. Kaakati abantu abasinga obungi abali eri balina famire e Kampala ze bagenda okukolerera. Kaakati watuukayo ekipapula ne kitabuka n'abeera mu bulamu nga tamanyi ddi lwaliddeyo kusisinkana mukyala we oba mwami we n'atwala omwaka gumu 2 4 5 kisinzira ku bugumiikiriza abo Katonda gwe bwe yakuwa owasiza omulala gw'otayagala kwowasiza omulala gw'otakola gw'otayagala. Abalala baali balina just ba girlfriend baabwe, abalala bafubye bano bo wano tukubewo nnyo bafubye nnyo okulaba nga batwala bakyala baabwe ne baami baabwe naye visa neegaana nga tayagala kufuna muntu gw'atayagala nga n'obwenzi si mwenzi bambi naye n'agezaako n'ateeka faluku abantu batadde ssente mu visa abali e Bulaaya batubalira buli kaseera leeta milioni 15 leeta 2 waliwo akabatuka leeta 3 ne bitakola ng'ayagala leeta muntu we bazimba obulamu. Kaakati bambi otuuka ekiseera nga sente zitaddemu n'ogamba wola kati bakabbe milioni 7 maze nza n'okuba ntono noga kati mukyala wange beera ye Uganda kiganye abo bangi buli kaseera bagezaako. Kaakati omuntu waatyo bw'amala n'agamba kati ekyo mutuufu ngezezaako Katonda naawe olabye ngezezaako n'ayingira omuntu bambi gw'ataayagala. Kuba obuzibu bwa Amerika oli ajja kwebuuza lwaki todda. Nalabyeko komenti eyo lwaki todda bw'ebiba ebintu bikutabuseeko tebakkiriza mmwe mufulume kubanga anti jjukira wendipotinge anti bw'ofuluma todda lwambuuza lwaki abasingayo obungi aba yagenda n'alimba n'agamba nti gavumenti ennoonya bambi asobole okufuna status asobole okufuna obutuuze oba afune work permit okitegeera ogutali musango. Kakati ate wagamba nti eri gyawunya kati ate woddayo oba okafuna oddayo abasajja obagambe sisobola fuluma bufulumi nga sibagambe bo tebagaana afuluma Amerika tegaana open bali tebagaana muntu era wookera n'okugera noganda ya Amerika entamye Canada entamye you can go that very day n'ennyonyi zibaawo ennyonyi zibaawo osaza katiketi go ng'ofuluma obuzibu kudda nga tonnaba kufuna
bitambula. Kati awo bambi abantu abo ekibayingiza mu relationship ze bataagala abagezezaako nnyo oluusi oleeta famire ye ne kigaana. Oba inge tayina mpapula zikola ki zimuzza waka kusisinkana famire. Kuba bambi woba osobola okutambula n'obasanga that's okay, ogamba Mukama alinteramu obwangu mu maaso eyo balijja. Naye gwe situation eyo Faruuko nga tomanyi nti oba omwezi ogujja oba kale emyaka 2 mu maaso nja kgenda. Notegeera that kind of prison y'amaanyi. Gwomanyi stress avaawo. Byonna bye twogera interview yasoose n'eyokubiri tuli awo. Kipapula kireeta stress. Ekyo ekipapula kyekita stress kubanga omuntu aba tamanyi ddirwa alidda waka. Naye oyagala kundowoozesa nti buli muntu ali ku Kyeyo yeegomba okuddako e Kampala. Okukyala oba okuddira ddala kuba byawukana. Abantu tebaagala kudda kubeera waka. Naye baagala okubeera nga at least asobola bambi okutambula n'alaba ku famire ye n'emikwano gye. Naye si bonna. Mulimu abo naye nabo balina issue zaabwe. Okiwulira? Mulimu oli nga famire yonna eri nga just yali agadde buzi just nga sikyaliko ennyo nga ne famire gyali nayo balina bulungi. Maama gyali mukyalo we bakwatagana. Kati oyo nenze nkugamba omuntu nga yagendanga Ddumba naleka omukazi naleka abaana naleka famire wagenda na bukulu tosobola kutereerayo. Faruuku fe abagenda obukulu tetutereerayo. So ekizibu tekiri oba oli wagamba nti stress abakubira kinga tebanzikiriza kudda. Ekizibu tekiri mu kufuluma. Sente muba nazo esala tiketi nodda but okuddayo awo tebakukkiriza kuddayo. Lwaki? Kubanga babeera oluusi bakuwa visa ya myaka 2 nga jagwako dda. Okitegeera? Bw'obeera eri mulena kino nga nkikugambe bw'oyingira mu America nze bwe mmanyi kimanyi neyo yonawa kasita oyingira teryawo kufaako kasita tozza musango otayayanga bw'oyagala eri poliisi teyinza kugamba gwe katulabe ebitambuliso byo teri. Era osobola okubeeramu bulungi nnyo ng'oli irigwo n'obeeramu emyaka era mwebali n'obeeramu emyaka gyonna naye zzo omusango bakutwale ku poliisi bulungi abo basobola okunoonyerezaako bulungi nnyo ne bakulaba buli kimu. Oli yaŋŋambye stress ebaluma etya ku 50 states. Meka mu 50 states. Ngende Miami nenjoga nengende New York nenkikuba stress wenkana nenzuka Los Angeles nendya sente zange bwegira nga nziruka Las Vegas. Omuntu ye bwagamba Omunnayuganda owe Kampala atatambulanga katagendangayo oyinza muddamu otyo. Anti Papa Misachi yayimba oluyimba by the way Sara Nakayi nkutumiddeko oyo yali manager wange nga sinagenda Bulaaya. Nakayi yayimba nti bw'oba tonnaba kufuna kizibu tomanya nti nno kibaayo. Kakati bino bye twogera yakirimu right now akitegeera. Abali ebulaaya tewabalabye mu comment nabalabye tebasobola kwogera bintu ng'ebyo. Naye ono atannaba kukifunako ekizibu ekyo kati ayinza olowooza omulimba naye ate naye luvannyuma ennyo ng'oba agenzaga bino oli bye yali agamba ng'ali mu maziga. Kakati tuyinza gamba ngende mu Las Vegas ngende buli state eringa nsi oli kyagamba naye oyina yaani okimanyi nti ekikola difference is your friends is your family. Nebonazunga n'ogende Miami. Nebonozunga n'ogende Miami nga tolina gw'omanyi ogenda obuuza abazungu abayita ku luguudo. Okitegeera kyengeza kugamba nti okendeeza ku stress. Tosobola gikendeeza. Ne ogenda ku trip ng'ogenzeyo bw'omu tebikunyumira.
tebisobola kunyumira naye wogendayo ne farukuwo it can make a difference okitegeera so people miss their friends miss their families kubiyeyo ne bambi lusi ne bitataganya neki n'emirimu gyabwe kalata we bijjamu nti nyina ate ebizibu ebigenda maaso e Kampala kubanga ebizibu tosobola bambi kubyewala kola kikujja ekyo ne kyongera ku bizibu ne kyongera ku stress z'olina ate ku Bulaaya kati waliwo bano abagamba ennyo baba nnyo okujja mu inbox nti nkola nti okufuna invitation abo batubuuza nnyo ekibuuzo ekyo tosobola kumpayo invitation oluusi oli n'anyiigira ne munne baddemu abo invitation ezo z'olaba okuzifuna olina okuba nga wafuuka omutuuze abantu bamanyi nti wali eri emitendera egyo gundi lwaki tanteekako ye walaba Ddumba ng'ali eri Ddumba lwaki Ddumba oyo aluddeyo nnyo okuva lwe yagenda bakyuka okitegeera invitation omuntu asobola okuba invitation abeera mutuuze ate n'abalina obusobozi obuzigaba bambi balina extended families nyonyola omufirika wa wano bambi njagala ebintu bino babitegere baleme onyiigira abantu mubanyiigidde naye nga mubanyiigidde mu mbeera etali nnungi ne wakikunyonyola kati bano kabakikunyonyola atali muganda wo kakikunyonyola because muganda wo wakikunnyonnyola naye munnaye sinnafuna busobozi oluddeyo emyaka 2 biki naye totwagala biki ffe wewawongayo fe tuleme kolaki babeeramu abantu bakolima nnyo abantu bakolimira bali ku byeyo oli akolimira oli naye ng'ekituufu tamanyi kakati omuntu oli ate wabanga yafuuka mutuuze oluusi ayinza okuba kyaliiwo naye nga alina immediate family ate si buli afuna invitation nti bayitawo wali kuki ku visa bintu ebyo kugamba byetaaga okusoma n'obitegeera okitegedde nti omuntu asooka kulowooza ku famire ye kakati nekiddayo ku kiri nti invitation nayo abantu bemuzisaba balina immediate families abamu tebannafuuka ki established kukuyita ekyo kituufu nnyo ekyo kivuddeyo ndowooza bulungi kuba omuntu naye ng'akyali ku lusozi okuleeta owa famire ye tomusuubira kuleeta muntu wa bbali tomusuubira kiba guba mukisa gw'amaanyi nnyo nakulowoozaako naleka owa famire aba bambi akwagala mulimu n'abalina just mitima nga mibi yes waliwo n'akalala kenjagala njogereko waliwo emboozi weetuuka nga gwali ku Kyeyo ne Kampala nga emboozi yammwe tekyakwatagana that is how we lose friendship okitegeera ng'ebiri eri wembikunyonyola tosobola kukola ki kubitegeera naawe ebyoyitamu eno kati ogenda n'ojja olusi ku simu n'omuleetera emboozi ng'alina stress we mulala okitegeera kati mutukesera ne mupaatinga ne ways n'emikwano gy'okoma okulwayo myaka 5, 10, 20 okitegeera ne mutukesera nga temukyasobola nakola ki kunyumya kati essimu neevuga kati tugenda kwogera ki naye nga simu bubi so ekya invitation bwe kityo wekitambula waliwo n'abalala omanyi waliwo abantu betwagala tukooneko waliwo n'abalala abafuna ddala abawala nga badeetingibwa nnyo abali eri mbabuuse nabo babuuse ebiseera ebisinga ggwe omuwala ng'olina gaaya ali eri si bonna naye ebiseera ebisinga you are most likely to be a second wife you are most likely to be a second wife ogambye otya ng'olina gaaya ali eri ali ku diaspora gw'oli eno you are most likely to be a second wife si bonna but the majority kubanga omuntu bambi oli bamanyi okubeera eyo ng'alina nga wena kugambye mu kusooka nti obeera oyagala nnyo okubeerako n'omuntu ng'ocommunicatinga naye abantu abali Uganda batambuliza nnyo abali ku Kyeyo ekyeyo bakibatambuliza zino ze zisinga of course
zino kwetusiiba Faruku era bukola omulimu gw'amaanyi naye kati omuntu afunayoko omuntu asobola n'okubeera lwaki ngamba nti you are most likely to be a second wife oli abeera eri ng'alinayo omuntu niye olw'okuba nti emboozi eva Uganda kati gwe n'akufuna ne mubeeranga kusibu nga ye bw'akola talina buzibu kuwaayo sente kuba zaakola nnyingi okunyiga ye 5-10 omubezebeze akugulira ne data obeera online osobola obutaba mulaavu kati obadde tonategeera kiraki kati okitegedde kati taba mulaavu wegamba mutukozesa that's the word ekyo tetukirumamu kati kannalumansi ne kabeera eno kebakira kuggwe bambi kumbe oli akozesanga kijinji kye kutambuza mulimu bambi ate ng'ono abeera Uganda abeera genuine kubanga abeera happy nyina gayi ali muganda wange anti bajja kwononera emyaka obeera happy nyina gayi ali obalaga ne banno ku WhatsApp omutimba naye nga yo okutimba amala kubulokinga abaako banyiga mute okitegedde ekyo nakyo gyekiri bw'obeera genuine nyina gayi ali diaspora naye nga ye naye si bonna era saagala abantu bagambe nti Ddumba yazze wano kakati Ddumba njagala nga tumaliriza muganda wange abakyala n'abasajja mu diaspora baliwo basinga obungi we muba mu complain wabula nkubuulira complain zammwe sizitegeeranga kituufu wabula abakyala si bangi tuli ku Ameri abakyala batono gy'otambulira oba abakyala batono nsemberera omuzindaalo abakyala si bangi mu Amerika abakyala si bangi ye sikulimba Faruku abakyala batini kubanga mubeera mu ka community nga buli omu mwemanyi abakyala batono kunamba y'abasajja kunamba y'abasajja embasi eyongereko era baba nga bawulira Oluganda batuyambe abakyala si bangi nnyo ku diaspora embasi tusaba eyongere ku muwendo gw'abakyala eyongere ku bawala abali abagenda mu America ne Canada ne wa eyo simanyi nnyo naye nze babongereko Abamerika bongereko namba ntono mupiikinga watono sample space temala